mutya abaagala balungi abeekumira kusinga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero mu vidiyo yaffe oba audio yaffe eyaleero. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku ngeri gyesobola okuteekateekamu omukyala oba okuweweeta omukyala. Nina vidiyo ez'enjawulo ku mulamwa guno gwe gumu but nzize nfuna ekibuuzo kino nga kyeddiŋŋana which shows nti abaami baffe ate by the way engeri gye mumbuuzamu nga senga ogenda n'ogamba nti n'abakyala tubateekateeka naye omuteekateeka otya bannange nze simanyi obakola romansi simanyi obaweweeta mukyala kubanga omukyala nze mba nakamuweweetako ate nga nnyimye ng'ate njagala kuyingira bla bla bla. Okay, leero ne ŋŋamba nja kukola vidiyo kubanga kinnyambako okuleseninga ebibuuzo nga ekibuuzo nga kye kimu nga kyeddiŋŋana. So ekisookera ddala okuweeweeta omuntu oba bw'enjogera ku romance tekitegeeza kukwata ngalo zo n'otandika kumpeebweta mu feesi buli wamu okuva ku kaviiri ak'oku mutwe paka ku kagere. Waliwo omuntu eyaŋŋamba senga yali mukyala nno mukulu n'aŋŋamba in fact twali tunyumya kiboozi kyaffe era ne tuseka like nga tuli one on one maaso ku maaso nga tunyumya twali ku kacaayi ne tuseka because it was so funny yali anyumiza ku musajja n'aŋŋamba omusajja oli yamuweeweeta omuntu n'atuuka n'agamba oba babijjawa. Ekisookera ddala bw'oba okola romance oba ng'oweeweeta omukyala ky'olina okusookera ddala okumanya by'ebifo by'olina okuweeweeta kyekimu n'eri abakyala nti it's not only about me, it's not only kino tekikwatagana ku basajja bokka tibengenda okubeera nga mbuulya nammwe abakyala muddamu kweweeta omusajja akweweeta n'otandika omuweweeta mu kifo ekiri irrelevant ekiteetaagisa. Waliwo ebifo ku mibiri gyaffe abakyala abaami basically oba katusooke tufokasinga ku mukyala. Omukyala alina ebifo ku mubiri gwe w'osobola okukwata, w'osobola okuyisa engalo, w'osobola okunyonyoogera, w'osobola okuzannyiikiriza n'abeera ng'ayima. Bwenjogera okuzannyiikiriza liba bbeere, bwenjogera okuweeweeta ebeera nsingo, bwenjogera w'osobola okufuuwako eyo nsingo, ekkundi, wansi wano. Panange I don't get it. Omusino, enfuli, kuno kwonna kubeera kuteekateeka muntu oba abeera romance naye olina kusooka kumanya bifo ki. And bw'omala okutegeera ebifo in general nti bampadde oba bamenyedde ebifo 10 byemanya ekizibu kye tulina nti tetwagala nnyo abantu abamu kuteekamu maanyi mangi. Omuntu bw'omugamba nti genda onyonyoleze yaba ayagala omugambe omukazi mukwate bwati paka ku Z. Nedda, I give you the basic knowledge gwe ne weezuulira kubanga sigenda kutegeera mukyalawo ki kimusanyusa sinze neebaka naye simumanyi tamanyi. Bwe mmala okubuulira basic knowledge nti ebifo ebisanyusa abakyala ensingo, okutu wano, okumussiza mu kutu kimukyamula, okumuweweeta ku musino kimulalula, okumuzannyisa enfuli zo temuzifaako mwazivaako ziringa ziri awo ziringa za decoration. Muyitako nampita kukyala temuziwa na budde ate nga kyekimu ku kintu ekiri sensitive ku mubiri gw'omukyala. Kyekimu ku kintu ekireetera omukyala okubeera ng'atoba. Mukomplaininga abasajja abasinga nti abakazi bakalu naye ng'ate abakazi bammwe si bakalu. Omukazi n'omuletera n'okwagala okugendako ebbali yeekakase naye ddala ndi mukalu oba agenda ewa Saamu nga Saamu kyamukola baby. Omukazi atiirika butiirizi n'agamba wait a minute, what is going on? Naye ng'ate gobadde omufeebya okitegeera. Buli bw'opakuka n'oyingira omukyala kino ndi kibagamba lubeerera ng'omukyala omuyingidde tonnamuteekateeka kimala. Kizibu nnyo okumaintaininga amazzi ago. Ogenda muzina katini akale. Bw'anaamala okukala akabanga ako katini nga kaweddewo tegajja kuddamu kujja kubanga like appetite oba ogisse obusondi oba obuse. So omukyala olina okumutegeka, olina okumuwa akadde akamala. Kati niyinza okubimenyawo n'olyoka otandika oyagala ebbeere oliwo eddakiika emu y'eddakiika seconds emu eno omukono ogutadde eno bw'omufumita olugalo eyo ovuddeyo wena kugamba abakyala abamu mwabatuusa ku ssa eribeera nga ye agamba omanyi taata w'abaana obeera wakamutandika katini n'agamba yingira nze nfa naye ng'afeekinga ng'awulira ayagala omuyingire kiggwe tayagala by'omukola by'omuweweeta tebinyuma emimwa. Abantu abamu mwezina n'abantu bamwe nga tomunywegedde nako. Why? Lwaki oba tomunywegerako?
nga tomunywegedde nako omuntu muzine nga bw'omunywegera omuntu munywegera okunywegera omuntu kasita obeera ng'omukuba kiss eri meaningful kimuyimya kimutobya kiina engeri gye kitapinga mu bwongo bw'omukyala oba mu bw'omuntu n'obeera ng'ofuna obwagazi ate obwagazi bwe buviirako okubeera ng'omuntu akola ki atoba so bwe tutandika okuweweeta omukyala tukonsidaringa buli kifo ky'emmenye bw'omala okubikonsidaringa oba omala okubitegeera olina okutegeera mukyala wo wa ewa mukyamula ki kyanyumirwa ki kyatanyumirwa waliwo abakyala nga tebaagala kuba weeweeta mu sino for their own reasons waliwo omukyala nga tayagala musajja kumunuuna ku bbeere tolinuuna waliwo omukyala nga tayagala musajja munywegera baba n'ensonga zaabwe sijja balima nze ngenda babuulira amazima abamu muwunya akamwa bannaye munomalayizinge oba mwemanyiize okubeera ng'okwata ekibatu kyoba ebibatu byo n'obiteeka ku mumwa gwo bw'oti n'obikkula akamwako n'osmeringa breath yo gwe bw'owulira ng'akasunaawo akakuviirayo si kalungi gwe saasira munno gw'obikkulira omumwa nti omunywegera munomalayizinga okusenya nga mugenda okwebaka mmwe abafumbo bw'oba oli mufumbo manya nti omala okulya emmere njagenda nsenye neebaka kikuyambako okukendeeza ku kasu akabeera mu kamwa munomalayizinga oba olina akamwa akawunya okwogera n'abantu mumanyi nti noyinza okuba osenya ku makya mu ttuntu n'olweggulo naye ng'akamwa ako kawunya nga it's not bulwadde bajja kugamba olina stomach ulcers olina biki nga oluusi ekizibu ky'olina osirika nnyo you keep quiet a lot buli bw'obeera ng'osirika nnyo akamwa ako ne katuuka ne kawunya simanyi kiva ku ki naye nga kawunya oba kusirika oba whatever I don't know so munomalayizinga ebintu ebimu kati ate bw'olaba ng'omukyala tayagala kumunywegera sooka otegere ndi munywegezi mubi kamwa kawunya oba oyinza obimubuuza direct oba nga ggwe omuntu okugezaako okwezuulira mu ngeri zo okitegeera omuntu ng'onywegera bubi like tomanyi kunywegera abantu abamu okwata olulimi n'olusonseka muno n'otandika omuluma emimwa omuluma emimwa nti oli muluma kakati waliwo kye tuyita tongue kiss is it a deep kiss or French kiss bagiyita French kiss ebeera ya lulimi like obeera onuuna olulimi lwa munno but abamu mu process eyo omuntu omubunya amalusu and some people they feel disgusted at some stuff waliwo abantu nga y'amalusu galina engeri gye gamwesittaza so nga tasobola tasobola kikipinga up nga yeewala okumunywegera olw'ensonga ezo then nammwe bagamba nti omukyala tayagala romansi banna akamukwatako nga neegayira tiyingira nabagambye weezuule by'okola bye bituufu ddala oba naawe omumalira bumalizi budde oli awo omuweeweeta talina kyafiiringa kati onaakola ki lwaki tannyingira so tukozese engalo zaffe andi n'ekirala romansi ono tusobola muteekamu ebisoko osobola ofunayo bu ice cubes funayo ku mubisi gw'enjuki ogutereke mu kisenge kyo bama mugenda okwezina sometimes okwezina ino tetukwetegekera oyinza okuba tubadde twebase tuyinza but once in a while waliwo okwezina okubeerawo nga kokwa we need tukyetaaga tugenda kyetegekera okubeera nga ofunayo bu ice cubes ireeta omukazi muwe umuteekeko ku nywanto z'ebbeere ezo ice cubes ojja laba nga ennywanto yennyini esituse tandika okumuyisaako ogundi olulimi lwo ng'ate wannyogogaawo kwata ku gundi ku mubisi gw'enjuki gusiige bw'oti wansi bw'oti oba oli mugu wa bbakuli oyiseeyo olulimi lwo banaye biwooma binyuma mukitegeera kansuubire bye mbawaddeko bimala weba tebimala tujja kwongereza okwo mukama bankuumira ate era abanjagalire mbeere bulungi mweraba temujjanga okwo bantu bange abalungi. Thank you so much my dearest subscribers, my dearest followers, my viewers mwenna mu biti ebyenjawulo abasharinga mukola kyattenda abalayikinga omukama yasinga obbanjagalira ate mmwe abakomentinga omukama bankuumire era abanjagalire. Bw'oba olina ekibuuzo kyo kantireezinamu bw'oba olina ekibuuzo kyo nga tosobola kiteeka wano come to my inbox enamba ngeri 0785402860 but don't come to my inbox tojja mu kabox kange n'oteerayo hayi bannange mbabuulira nga ntya Katonda nze nsobola okera ku makya nembikola WhatsApp yange ng'eriko message 10 naye ndi muntu omu kakati n'owa hayi oyagala nkuddemu nti hayi like seriously omuntu nakuwa namba n'omugamba hayi what are you checking that I'm online oba you come and say gyebaleko nnyabo
hi Senga Faith oba hi naba tateekako hi I don't even care come straight ngambe munnange nina ekibuuzo kyange abcd nina wenjagala okumpabulamu abcd okirekawo kijja kunnyanguira nnyo okugibikkula rather than okubikkula omuntu anteereddeko hi annammwe abalala I really appreciate it omuntu ajja nojja and you greet me formally bane nina ekintu kyempulira nga nze ng'omuntu I don't feel comfortable in it. How are you, my darling? My dear, you are man. I'm married. What is my darling? Indeed, darling, what? I know you love me as your YouTuber, whatever. Naye tomanyi. Kiringa omuntu okusanga mukuba nagamba, hi, my love. Kino kigamba omuntu nga mwemanyi nnyo nze according to me simanyi oba gye nakulira simanyi niyinza okuba nina olugezigezi nga bino nze nabikuliramu kati oba nenyonooneka nina ebintu ngeri gye mbirabamu nti I don't just find someone omuntu ampa contact ye nentandikirawo straight away hi sweetheart olaba n'omusajja nawoba okwana totandikirawo hi sweetheart amangu ago bana normalize like address me formally come to my inbox ngambe gyebaleko Senga Faith hi Senga Faith kubanga lyerinnya lyenkozesa ebya sweetheart darling bivuddewa bana Yeah.